Fiona Kaseta wazadde eri abaana bataano agamba nti omwana we Miriam Kirabo yamuzaala mulamu ddala nga talina wamuluma wabula yalina ebbala mu kyenyi eryatandika okuzimba ku myaka 3. Yazaalibwa alina ebbala mu kyenyi. Kati mu bbala mu kyenyi omwo ne mujjamu ekizimba. Ekizimba bwe kyakula ne tukitwala e Mulago ne bakirongoosa. Bwe yaweza emyaka ng'agenda kuweza emyaka 4 yatandika 3 kitundu agenda kuweza 4 ne wakomawo ekyokubiri neera ne tumutwala e Mulago ne bakirongoosa. Nti wabula we kyatandika okugejja yasalawo okugenda mu ddwaliro e Mulago ne bakirongoosa. Nga kimaze okuvaawo nga wayise emyezi 7 kyakomawo nga kikulira ku misinde gya yiriyiri wabula mu kumulongoosa omulundi ogwokubiri wamerukawo ebizimbe ebirala nga bingi nnyo ne bitandika okubuna omutwe gwonna. Wayitawo emyezi 7 nga bamaze okukirongoosa ekyo ekizimba ate emyezi 7 gyayitawo ne kikomawo. Bwe kyakomawo ne kijjira ku sipiidi nga y'amaanyi ne tumutwala eri e Mulago ne tumuzaayo ne bakirongoosa omulundi ogwokubiri. Kati omulundi ogwokubiri ne wayitawo emyezi 4 ne bikomawo nga bingi. Olw'obulumi obuyitirivu omwana asula akaaba. Ekyali mu kyenyi ne kizaala ku matama wonna paka ku bulago bingi. Era omwana ekiro kyonna asula akaaba, asula asinda obulumi, alina peyini y'amaanyi. Kaseta agamba nti n'akalimu ke yalina ak'okutunda amanda kaggwawo dda olw'okuba nti kati abeera mu ddwaliro ebbanga erisinga. Ate nali nga nkola n'okukola kati sikyakola, nalina akadaala kange kati sikyasobola kukola kubanga bwe mutwala mu ddwaliro embalala mmalayo wiiki nga 3 ne wiiki 3 ndi eyo mu ddwaliro embalala nga bamujjanjaba. Bwe bigaana bagamba nedda kati ddayo asooka owummulemu onoonye ssente tuddemu tumuteekeko eddagala eddala. Baganda bange mbeegayiridde ntuuse w'enkoma ate omwana wange tannaba kutereera. Ono agamba nti obuvunaanyizibwa alina bungi omuli okubeezaawo amaka ge, kuweerera abaana be abataano ssaako n'okusasula akazigo mwe basula. Baganda bange mbeegayirira, sikyalina ssente ne bwe mbeera mpangisaawo sikyasobola yadde okusasula ennyumba. Naye lube nali nkola nagulayo akapoloti kange naye kati nali ndi mu nteekateeka kazimbamu akayumba naye kati sikyalina yadde ssente ezisobola okuzimba kubanga buli ssente gye nfuna nteeka mu ddwaliro. Ne landiroodi atuuka ekiseera n'aŋŋamba yeetaaga ssente naye nga n'oluusi sizirina kati mbasaba okunnyamba. Kaseta agamba nti Kirabo yali atandise n'okusoma wabula emirembe gyamuggwako nga kati takyasoma. Kirabo yali asoma naye kati olw'ebintu bino ebyamutuukako takyasobola kusoma, takyeyagala kubanga yali asoma era n'okumutikira baamutikira mu top class. Ogenda mu P1 naye kati takyasobola gendayo, aba alaba tajja mu banne. Buli kaseera abeera akaaba agamba wano wannuma tayinza kubeera ku ssomero. Naye kakati ne ssente zimuweerera kati sizirina nakuba kubanga eddwaliro buli wiiki mba nina okubeera mu ddwaliro. Ewaka mmalawo wiiki emu, mu ddwaliro embalala mmalayo wiiki 3. Mu kiseera kino Kirabo obujjanjabi bwafuna okuva mu ddwaliro embalala bwakuweweeza ku bulumi olw'okubulwa ensimbi ezimulongoosa. Kati baagala kusooka bajjanjabe omusaayi gusooke kukendeera, akawuka kasooke kakendeeza amaanyi. Bwe kati bakakendeeza amaanyi nga bamulongoosa. N'okulongoosa nakwo kukyali awo. Kirabo yeetaaga miliyoni 10 n'okusuuba kubanga bwe banaamala omujjanjaba bagenda kumulongoosa. Era asinzidde wano n'akubira abalabi ba Spark TV omulanga bamuyambe bamudduukirire n'ensimbi enkalu asobole okujjanjaba omwana we. Adde nsaba abalabi ba Spark mwenna gye muli oba muli luddawa naye nga buli muntu alaba Spark mbadde nsaba okuyambako ku mwana wange Kirabo afune naye ku mirembe awummule kubanga obulumi bumususseeko ajjanjabe naye atereere abeere ng'abaana abalala addeyo naye asome. Mbasaba buli mukyala buli mwami alabye ku Kirabo ayambibwe. Mbeegayiridde mikwano gyange baganda bange mwenna nga sirina gwe nsosoddemu. Kirabo yeetaaga obuyambi bwemmwe. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark
TV.